Omuto kiki? Ndakana sabira shagurani. Kale sawa. Ai Katonda kukabirira kulajanira wakuba kutwala bulamu bwange. Ai Katonda butwale nonga sasha bulane entebe. Obulabuze bwanga kubatufe gwanga yafigwao. Amina. Kale tubanirizaako olunaku olwaleero lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 5 olunaku olwajjo omukulembeze wa NUP yakomekkereza okunoonya akalulu mu bitundu ebya Busoga sub-region sides eyo kakati azzaako wano mu Buganda. Tugenda beera nga tutunuulira ebintu ebyenjawulo olunaku olwaleero. Bannayuganda abasinziira ku mutimbagano bali mugenda maaso n'okubeera nga bagamba nti gavumenti oba ab'ebyokwerinda basusse okubeera nga omukulembeze waabwe bamuyisa nnyo mu bikubo eby'ettaka n'okumujja ku kkubo. Kakati bali mu kuleeta endowooza egamba nti oba bamugulireyo akanyonyi. So tugenda beera nga nayo ensonga eyo tugitunuulira mu ngeri emu. Omubaka amanyiddwa nga Alan Ssewanyana yavuddeyo olunaku lwabadde lwakuna n'agamba nti ekibiina kyamumye kaadi naye ng'ate akiyiiriddewo omubiri ali ku misango gye baali bamugamba nti ayogere nti ekibiina kyali mabega wa bino n'agaana. Ssewanyana agamba yeewuunyiza nnyo okubeera nga ekibiina kyamumye kaadi. Ensonga eno tugenda beera nayo nga tugitunuulirako osobole okubeera ng'oginnyonnyoka awamu n'okubeera ng'ogimanya. Bobi Wine bwe yasinzidde mu bitundu eby'ebusoga eyo gye yasembye okuba olukuŋŋaana n'ayogera ku Asumani Basaalirwa ono bingi ebimwetooloolerako naye omukulu yamugambye tonkaabiranga. Nayo tugenda beera nga tumutunuulirako. Sseggona atandise okuddayo mu balonzi era we twogerera ali mu kubajjukiza ssente z'atadde ku masinzizo ku masomero, ali mu kubajjukiza ali ku gurawundi. Wano obeera ogamba nti akaliro omukulu alabika akawulira. Bw'oba otandise okujjukiza abalonzi by'ozze obakolera kitegeeza bitono nnyo bwe biti ku myaka 15 gy'omazeeyo. Tugenda beera nga nayo twetooloolerawo. Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga naye yavuddeyo n'akomerera inchi 6 ate nga yagikubye mu kawompo. Mu basajja bano abammibwa kaadi n'abakazi ate ne bamala ne beefuula. Anabe tugenda beera nga tubitunuulira. Kanso George Musisi ne tumuyina mu mboozi y'olunaku olwaleero yeebuuza bannange omuntu ddi lw'alina okumanya nti kandeke n'abalala bakoleko, era atuwadde amannya g'abantu abamu abo nga n'olwaleero baawummula ne bagaa tetudda naye ng'ate b'amaanyi mu mirimu emirala n'okuwabula mu by'obufuzi. Naye tugenda beera nga tumutunuulira. Olunaku era lwali lwakuna ne twekanga nga Bobi Wine asinkanye famire e Busoga ne tugamba bulijjo Abasoga ne bwe bamwagala bwe bati kumbe waliwo akasaayi we kasikira. Mzee Ali Zigala agenda kubeera ng'atubuulira kino kye yakifunya atya, so nga ate yagenda okusimbula wano okugenda mu lutabaalo luno nga ne Buganda emaze okubeera nga egamba omwana waffe agenda atabaale obuwanguzi abuleete nga sinkanye bakatikkira abaawummula. Tugenda kubeera nga tweyongerayo. Kampeyini gwazira byotya? Owekitiibwa Ali Zigala agenda kubeera nga atubuulira kampeyini zatambudde zitya, laale mu kkubo awo wonna ebintu byanyumye okamala obumazi. Twamulabyeko nga ali mu kkubo n'abantu abamu nga ddala ekintu akiwulira era akyewulira.
Betubanga tuvuddeko awo era tugenda tunuulya ku bigambo by'omu ku bantu abazannyi ba firimu yavuddeyo n'ateeka ettaffaali ku ggwanga wakati nga bannabitone buli omu agenda kweyala mu maaso ga mwami Museveni amuweeyo ebbaasa. Ono yagaanyi. Ono omwami si yebba wa Sindi. Yebba wa Sindi. So yavuddeyo n'ebigambo ebirungi. Yagambye eggwanga lyafa. Ne mu kifo ky'okulizuukusa twetabye mu kwongera okubeera nga tuliziika. Kino ekikolwa kya buzira. Tugenda tambulira awo. Katukole bwe tuti katono tujje tweyongereyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo tubaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Omukutu gwa DPTV Uganda yenze Sajjime. Video gituwere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Ndi ne muzeeyi wange Muzeeyi Ali Zigala Kalungi yateredde dda okubeera nga atutematemera n'okubeera nga atunuulira ensonga nga bwe zitambudde wiiki eno mutunuulizi wa byabufuzi n'ensonga ez'enjawulo mu ggwanga. Tukwaniriza mukadde wange. Yanziza ssebo. Abalungi abatulaba abatuwuliriza tuzze olunaku olw'Essande tubeeko kirabika mu Luwaka abakedde okugenda okusaba mulimu abakeera ey'okumakya nammwe mukomyewo n'abatannaba kudda tubaagaliza okudda obulungi. Wiiki eno ku lunaku lw'okutaano twava awo mu mpiso ngenda okutuuka wensaalira waliwo mukadde waffe taata wa mukwano gwange kumbi twafuuka ba Luganda bamuyita Faluuku Kateregga. Musajja oyo yafa bamuyitanga Mawanda kabayisuka kaskuta. Musajja aliwo express nnyo yavuga nnyo skuta ku express yali muwagizi wa express nnyo bannabyamizannyo bamumanyi era nga ye skuta zaavuga zaalanga myufu nga bolaba olwaleero bonolaba ebyagundi. Yafa abadde aludde nga mulwadde ku lwokutaano yafa. Bagenda bamuziika e Butambala tubakubagiza era tubasaasira n'omugenzi omukama amusaasira ebyamusobako ebyo yakola amusasule mu ssera. Ate mba nkyali awo ali ne bambikira seeka waffe Twawiiru ng'afiiriddwa mukazi we mwannyina wa Haji Magoba era ku lunaku lwe lumu naye ne bamuziika Namagoma awo. Era naye seeka tumusaasira tumukubagiza nti Allah naye amugumye n'omugenzi Allah amusaasire amuwe ekiwummulo ekirungi asasule mu ssere ebyo bye yakola. Mukama abawummuze emirembe. So n'olwekyo tusaba okubawuliriza obulungi tuwuliriza obulungi amannya Mustafa Kalungi Ali Zigala. Erinnya eryo kkulu nnyo. Era ndyagala nnyo kubanga linnya lyaffe lya famire erinnya eryo jjajjange abasinga obungi bamuti jjajja waffe azaala kitange yali musajja mujungute yali musajja muwalimu kati muwalimu bwe yasenguka n'ava e Mawokota baava Bugerere taata waabwe yava Bugerere ne bajja ne basenga e Mawokota bw'atuuka e Mawokota ye n'avaawo n'agamba ng'asomye obuwalimu naga ngenze kusoma buwalimu n'agenda n'asenga e Butambala ku Mutala Bukessa. Kati bw'amala okusengayo olutalo we lujjira olw'okulwana luno lw'abanyonto olwo. Kati abantu yali mukambwe nnyo era abantu bannaabe babanga badduka kabaga nti muggaleewo wuuyo ajja kubanga amannya ge bamuyitanga Saadi Ali. Kati onaga nti wuuyo ali ajja n'abasiŋŋaananga nga muggaleewo tugende ali ajja. Kati mu lutalo erinnya ne likwatira ddala Ali Zigala kubanga bannaabe bajjanga babakunga muggaleewo ali wuuyo ajja bw'anaakusiŋŋaana nga tonnagalawo ogenda kwa yali mukambwe nnyo ogenda kumwe. Kati likalira ddala Ali Zigala nerigenda kati n'okutuusa kati
alizigala family kati yolwamala amanya ge yali Saadi alizigala ne erinnya ero yali Saadi yali Saadi ali kati erinnya ne likwatira ddala eryo era naga nti nze alizigala nilifuukira ddala kati ffe twagenda okula nga bakadde baffe nabo beeyita baalizigala beeyitanga amanya alisekita alizigala kasula alizigala bwe batyo so naffe erinnya ntoka netujja ddidibya kalitambule lyeyongere ate ono ye taata waffe yamusikira ate ye ne likwatira ddala era tebamanyi na ddala ye bamanyira lya alizigala era abasinga obungi bo bamulabako kubanga afudde 2015 joli abalamu afiiridde mu kibuga wano kati abasinga obungi bonna abasiraamu nga bamanyi lya alizigala era bogo bayita ye yennyini nti alizigala bogo bamanyi tebamanyi oli senior so kati ogenda obabulya buuzi ti awo no junior yamusikira naye oli senior ejjajjaffe kakivula ti ndyagala nnyo linnya lya family kati lyakwatira ddala inshaallah. Kale mikwano gyaffe mwenna tugenda kutandika video yaffe naye nina clips ziringa 3 zenjagala tusooke tuyiseewo tuwe katambi ako akasooka. Waliwo president ayinza okufa abasirikale ne bakuba abantu tiyagaasi bakaberwa mpaka Katonda wange addemu abasirikale ne bakuba abantu tiyagaasi bakaberwa mpaka Katonda wange okimanyi waliwo president ayinza okufa abasirikale ne bakuba abantu tiyagaasi bakaberwa mpaka Katonda wange mpane kwaka akalala akaddako ka generali yabara emirimu okundeta omunye batako sina kineguya mukono omusibe mutyano mukono omusibe mutyano yabara emirimu okundeta omunye tuvewo omulundi gumu naye yali ye oba abaana abagatta nalabye n'omukulembeze wa NUP jo bwe yabadde atandika okwogerako n'abamawulire nga tannasimbula yasoose abaana abo abayunga tebayunga kayunga pasijjukira kabaddeyo mu kampeyini ziro yagenze ddi mukono eyo nga yavaayo dda. Nsaba otuwe Pastor Joseph Serwadde oyo ne Alex Mukulu. Kiki ekituleetera okubonaabona mu Uganda? Tubonaabona ki? Butaba na driver amanyi gye tulaga. Omanyi kintu kizibu nnyo okubanga olina driver mu motoka yo naye nga tamanyi gy'olaga. Owulidde? Ate ekirala ekisinga obubi nga ye gwe baatumye akutwaleyo. Nga baamutumye akutwaleyo. Abaamutumye nga baamutumidde ddala. Naye nga gyakutwala tamanyiyo. Ate gwe nga agenda gwomanyi gy'olaga. Ate gwomanyiyo kyensonga lwaki akunonye. Kakati driver akunonye naye ate gyakutwala naye tamanyiyo. Ate naawe tomanyiyo. Kyekitubonyaabonya. Uganda ekyali mu paaka. Yeah. Abantu bangi bayitawo naayita mu ddeeno naayita mu ddeeri Nuupu ayita mu ddeeno NRM mu ddeeri DP mu ddeeno mwe mu ddeeno kireka biki byonna kakati ne tubeera omwo nga tugamba wa tulaga toba olaba abantu bagamba mbwe ensi eraga wa
Wanji bonna bagamba ensi bannange eddawa kakati goddawa ye driver addawa okiraba kale ebyo bye bitubonyaabonya twanyumyako nakugambako nti omuntu yenna n'avaayo n'akola ekintu ekiri unique yes abantu bajja kumugoberera tujja mugoberera tumuwagire tuleme okubonaabona kubanga bw'oba omanyi gy'olaga toyinza kubonaabona bw'oba omanyi nti ngenda Masaka mayiro 8 ekinanda tezikubonyaabonya kuba omanyi olina okubeerawa e Masaka ekinana tekikuluma kimala kuwera nga tonnatuuka ate bw'obanga okutta ekkubo fu ekinana kikuluma okufa obufi owulidde obanga ate olina okizza okwata ekkubo ettuufu kale tutandise bwe tutyo olunaku olwaleero n'ebigambo ebyo kansubire nti olina kyotegedde mu byo Mzee Ali tutandikire ku bigambo bya Alex Mukulu ne Pastor Serwadda kugwe kikyolowooza Uganda gwabaddewo akaseera okusinga kuffe era gawa era waweeri omusajja ebigambo bye ababiwulidde oba ababiraba oba ababiwulidde bikulu era byetaaga kutwala kulowooleza n'otabitwala nti obiwa akatemba abadde abireetanga katemba kubanga Serwadde amubuuzizza ki ekitubonyaabonya kiki Uganda tubonaabona bwe tutyo tubeerawo ne tubonaabona tukakiri n'amuddamu n'amugaa nti butamanya gye tulaga butamanya gye tulaga n'amubuuza lwaki tetumanyi gye tulaga naga tokirabanga duleiva kukunona nga gyakutwala tomanyiiyo ate nga naye gyakutwala tamanyiiyo ekyo kikulu biga bya Alex bibadde bikulu era n'amaliriza nga akugamba kati Serwadda n'amubuuza nti tukyali mu paaka nti Uganda ekyali mu paaka lwaki eri mu paaka ti owa Nuupu akuyita jangu eno owa movement n'ayita DP n'ayita neeyita kati n'amaliza naga nti we tunaafunikayo omuntu ajja akozeseza luzungu naye bwe tunaafuna omuntu ajjanga mununuzi waffe nga tumulaba nti gyatutwala ddala yeeyo era tukakasiza nti gyatutwala gwe tujja okugoberera era tujja kumugoberera otegedde bulungi ebigambo bibadde bigumu naye ng'ate birimu ekyokuyiga kyamaanyi era amaliriza akugamba ti olugendo be lubeera bw'oba olina nga gy'olaga ogenda Masaka olugendo terukumenya wadde ziri mayiro mmeka kilomita 8 kubanga gy'olaga oba omanyiiyo nti nina okutuula ekinaana Serwadda n'amuddamu n'amubuuza naye ekinaana kikumenya nga gy'olaga tomanyiiyo nti kikumenya nnyo kubanga ate olina okukomawo okwata ekinaana okwata ekinaana mugenda kyokka n'okwata ekinaana mukudda olyoka okwate watuufu w'ogenda so ekyamazima tumwaniriza nnyo Alex Mukulu ebigambo bibadde bikulu nnyo nti olwaleero aba movement bamenyeka nnyo kubanga gye batwala abantu tebamanyiiyo kyokka naffe tetumanyi gye batutwala ebigambo bya Alex kigenda kutumenya nnyo nga tutambudde emyaka naye ng'eggwanga okuddamu ofuna ekkuba ettufu emyaka 4 kati tumenyeka nnyo kubanga movement ekyamazima amatuufu Alex Mukulu gy'abadde ategeeza gwawuliriza ebigambo bya Alex Mukulu abirabye tolowooza nti abadde ategeeza mulala toyinza kutegeeza afumba atannayingira mu kiyungu n'ogamba ono tamanyi kufumba kituufu wabula oyogera ku oyo ali mu kiyungu bw'oba oyogera ku mmere eno tewoomye mugifumbye bubi ebadde omunnyo omukozebera toyinza kwogera ku atali mu kiyungu oyogera ku ali mu kiyungu gw'oba otegeeza era gw'oba okakasiza ddala nti tamanyi kufumba byafumbye tebiwoomye wano oba ogatta bugasi titemumanyi kufumba kati gwajjamu n'ojjamu nti agamba ani ali mu kiyungu kati bw'aba ayogera ku ggwanga alifuga era alivuga atutwala ya movement yetuvuga gyetutwala temanyiiyo naffe batwala tetumanyiiyo ne kyonna kye kiri tulina okuvuga olugendo ate oludda tube ku kituufu
kati kyakulaze nti bwe tunaafuna atutwala owatuufu tujja kumugoberera era tumwagale. Kale byebyo bwe tuba nga tuvuddeko awo Mzee Ali mu ddakiika nga 2 bannayuganda ku mutimbagano balina ekiteeso nti omukulembeze waabwe Kyagulanyi bamugulire ennyonyi. Bino bye bamuyisa mu bikuba eby'ettaka eyo ne bamutwala eyo mu byalo eyo ne bamukeereyo okutuuka w'alina okwogerera n'abantu bagamba bamugulire akanyonyi naye banaakamukkiriza wano. Ennyonyi bayinza ogimukkiriza ogireeta kkiriza gaana era ne bakisiinyaako ne bagamba bagigule eyo bajja kugireeta era ejja kuba nnyangu nnyo okugyagala era bagikkirize kubanga olugendo lwa Bobi Wine Katonda okuyisizamu awo luba lumaze okulabika. Wano ku ttaka waliwo obuzibu. Sikutegedde. Ennyonyi okugigula ogikkiriza wano bajja kubakkiriza eguli bwetuuke kubanga bajja kuba bayambyeko abataagala Bobi Wine ssaawa eno abaagala omugjawo. Kitegeeza Bobi Wine okufuna ennyonyi kigenda kwanguyiriza abaagala omugjawo. Abalabe be kigenda kwanguyizibwa abalabe be nnyo kubanga yo nnyangu nnyo okutuusibwako akisidenti oba obulabe. Kati abagamba bagisonde oba bagireke. Nanti kyenkugambye nti okugisonda basobola naye nze kyenaaligambye nti bagireke tukyamukuumira mu mmotoka kyabulabe kubanga olwaleero ogiraba ennyonyi eyo bw'eneemutwala kati alagawa Mityana si bwe kiri ejja kugenda epaakinga Emityana wali akasaawo so wano abadde asobola otambula emmotoka zimuggyaawo ennyonyi esigaddeyo ne drive ono agikuuma ayinza ekinyegenyego omukwatako akangende ndaba abantu gye bali n'abantu bajja kujja bangi wano omwaniriza ku nnyonyi omulaba ateekemu byakola ki byayagala wante tunnatuuka kufuna bukugu obwo bunyoonye ekyo atuuke mu bbanga ng'akoma waga nti kati neeyongerayo ngenda Kiboga ngenda luddawa mu bbanga eyabike bagawula abaamuwa ennyonyi enkadde. Kakitegeeza ekyennyonyi. So nze nsaba tubeebaza nnyo obulumi bwe balina ku mutima nze nga nze obulumi bwe balina ku mutima tubeebaza era tebajjangu okwo bagende mu maaso naye sapooti yonna bagiteeke mu ntambula eno gye tulina kubanga atambula n'abantu ekimuyamba omuprotectereevu wakirabyeko owa patrol yabadde avuga patrol yazze okwagala ng'agenda okukoona abantu be beekulukunze yavuze emmotoka okudduka okwagala okukola atya okuvaawo naye waggulu wano ne gyagenda okuyita eri teri bantu abasabbaawa tubalina ekyo sikiriko kugira ekyokulabirako Baaziriro Titookero baamuttira mu nnyonyi naye nga luli ng'atambulira wansi nga teri bulabe bumukola butya bumutosibwako kuba yalina okwagala kw'abantu nga ne security ye wansi y'amaanyi naye olwalinnya ennyonyi John Galanga naye bw'atyo naye baamukubira pulezidenti w'e Rwanda Byalimaana naye yatambulirangako wansi naye bwe yayitako mu nnyonyi ava e Tanzania mu lukiiko n'alinnya ennyonyi kati awedde yo nnyangu nnyo kubanga nammwe abalina amaaso agalaba ne bano baffe abakamera zaffe waggulu tebayinza kulaba kamera. So gwatulaba kirungi nnyo omukulembeze omugulira ennyonyi era kya muwendo kiwa n'ekitiibwa butereevu naye teri kisinga bukuumi nga kubeera mu bantu be. Tukyamwagala tuvumirire ebikubo tubiyitemu twongere kuvumirira na kuwanjaga eri ab'akakiiko k'ebyokulonda bekikwatako bakyuse lwaki bamuyisa mu kkubo eby'ettaka ne Seba Abbas Rwakagaba Bulaaza kuyita Bulaaza kubanga gundi ekitugatta weekiri Abbas Rwakagaba erinnya lye lya Abbas Bulaaza vaayo nnyonnyole nti ekiyisa Bobi Wine mu bikubo ekkubo gano kolansi lwa nsonga eno takkirizibwayo kuyita ku kolansi takkirizibwa kino oba ayina bino
kyetuva tumuyiseeyo abaayina emmotoka ezoonoona ku kolansi oba byonna nga bwe binaaba ti ab'ebigere bano bwe batambulira ku kolansi n'emmotoka n'olw'abantu obungi kolansi waffe ayonooneka tukimanye tusigale nga tulaajana tusigale nga tukuba omiranga tusigale nga tukola tutya naye awo waali waatambulira walaba awo obukuumi bw'ayinaawo bungi nnyo eri abantu n'owasabbaawa bw'anaaba ali munda mu ttale nga boolaba ali mu ttale obalaba abali mu ttale nabo gye bali ne kamera zikwatayo olaba ezisika okitegedde bulungi kiyinzika okubeera obuzibu nnyo obulaba okubumutuusaako okusinga ennyonyi so nze ŋŋamba ti ennyonyi nnungi nnyo emuweesa ekitiibwa ejja kumwanguya ejja kukola ki naye tugenda kuba tumutadde mu katyabaga ebyokwerinda bi kubanga kirizagaana abalabe bayina bangi nnyo kubitambula olwaleero bwe kibanga kulaga bulazi kampeyini ze live emitwe bagitakula bakola buli kimu kyonna baleeta amateeka batuggyeko naffe kati essaawa eno aboogera okutuggyako bafune etteeka mwe batuteeka batuggyeko kati ate butya ekyo kyokka kyokka kulaga kampeyini live asimbudde nga mugenda mulabawo buli kimu kyonna mpaka laale lweneetuuka mpaka lwanadda ekyo kibakoota kibalumya emitwe kibakola batya baagala abantu bazirabe nga ziyiseeko ku tv kati ate butya ng'oleese ennyonyi ekyo kyabulabe nnyo akasente bakakuŋŋaanye kayambe kampeyini kajja tuyamba kampeyini abaana bano abamutambulirako beeyongera okuba amaanyi baleme kukoowa nga balinayo amazzi baganywa betuuka bye batuuse nga bwe balekwa ttiimu y'amaanyi ekyo kimuyamba kyembasaba nze nga nsi akubagulizaako ate oba olinda wambazzi amazima gali nti ennyonyi eyinza okubeera ey'obulabe mu kiseera kino mu byokwerinda bye nga bw'olabye akatambi awo ng'abantu bamutambulirako juzi twalaba emmotoka y'ebyokwerinda electoral commission gye yamuwa ng'efudde naye bo abantu abali awo abasinga bajja lwa mukwano era beetegefu okubeera nga bamulwanirira ku ttaka awo ne waggulu ago ge mazima kale bwe tuba nga tuvuddeko eyo tukkirize tugendeko ewa Alan Sewanyana. Alan Sewanyana yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera. Ebigambo byayogedde abamu ku ffe twabitunuulidde ne tugamba Sewanyana tayawukanye na banne. Anoonya kisanja kyakusatu. Mu kisanja ekyokusatu ky'anoonya yeesigamye nnyo ku busibe bwe era ng'abulinkinga ku kibiina. Ne ffenna tumanyi nti omusango gwabadde State versus Sewanyana and Segirinnya oba gwali. Kati ye wano mu kumumma kaadi asazeewo aguvuge mu ango nti ekibiina tekiwadde kitiibwa yebyo bye yasacrificingira ebiyinza n'okutwala obulamu bwe. Tuwe katambi ka Sewanyana mzee Ali ajje tutandikiraawo. Bampayiriza ku lw'ekibiina kya National Unity Platform mwendi member ng'omuntu. Of course kiruma ate era kyennyamiza nnyo nti nkyawere nemba n'emisango egifaanana bwe giti nkikula emizito ennyo ekitwala n'obulamu bwange naye nga bakama bange mu kibiina ekya National Unity Platform bagirabanga giri awo y'okusaaga ate nga yo gavumenti erumya ejiiko egamba nti gwe ne Segirinnya mwagenda maaso n'okuteekawo embeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu awanguddwa oba talangiriddwa nga pulezidenti w'eggwanga Uganda. Kinnuma nti neetisa omusalaba oguzitowa ogwenkana bwe gutyo ate nga bo bakama bange tebagulaba ng'omusalaba bagulaba ng'akati. Naye kubanga kulaba na Uganda n'abalala tulowooza nti nno byebino ebikolwa gavumenti bulijjo bye tugivumirira ebyokugenda maaso n'okuvunaana abantu n'okuwaayiriza abantu n'okubatulugunyanga n'okubamalako eddembe lyabwe era ensonga ezo zetugenze maaso n'okuyimirirangako buli kaseera bwe tugenda mu kulonda era bannayuganda ndowooza ekyo ensonga bayigirabye
ng'emu ku ezo ensonga ez'amaanyi mwe tulina okuba nga tuyita okusobola okufuna obwenkanya n'enkyuka. Mzee Ali, buli omu gwe bammye kaadi agamba nti ekibiina nti abantu baamusabye. Abaludde mu buyinza buli ajja tugamba nti ekizibu baagala kulwanyisa mwami Museveni era gwe baagala ave mu buyinza. Ebigambo bya Ssewanyana obiwulidde, oyinza kubyogerako ki? Annumye nnyo Ssewanyana gwe mmanyi obulungi, gwe ntegeera, gwe nabadde nsuubira tajja kuvaayo kwogera. Naye ankoze bubi bw'avaayo n'ayogera. Ssewanyana njagala mubuulire, omuntu bw'aba agenda okuwasa ayita meeting ab'emikwano, abooluganda, abaki bonna ne bamusondera omukolo n'awasa omukazi. Naye omukazi oyo baba baawukanye naye oba onfuna oba ng'agoba omukazi tayinza kuyita abantu banabaga nti omukazi ono, oba tayinza kugamba mukazi nti abantu abakunsondera bagambye nkole ntya nkugobe. Ziri ziba nsonga zo zimutafunye obutakwatagana n'omukazi n'omugoba nga naffe abaasonda. Olaba naye baba bakika ba Luganda bimuzaalibwa nabo tayinza kukuyimiriza nti ogoba mukazi n'omugoba. Tekisoboka. Tulumwa ffenna era teri aga nti Ssewanyana watta abantu. Ne Nuupu oba kamutereezeemu kubanga akyogedde nti omusaalaba gwe neetisse gwa Nuupu. Mulimu abali mu Nuupu omwo nga balina emisango egyabwe ng'obwabwe era nga bavunaanibwa. Nyina bennyinza okukugirayo abawera nga 5 ng'ate b'amaanyi. Naye ng'emisango gye bavunaanizibwa buli azaamaanya, bubbi, buki. Nuupu bwe bamma kaadi ng'aga nti tebanfuddeeko ng'ate ssente nazijjanga ku bantu nga nzireeta mu Nuupu. Nazo mulimu n'abaawukanye ne bakazi baabwe. Malende, kansooke nkuwaako Malende. Malende yagenda okujja mu Nuupu ng'alina bbaawe. Kati tebakyali naye. Singa baamumye kaadi naye kye yali kulembeza tibyempitamu bingi n'okutuuka okukyawa omusajja lwa Nuupu. Ssewanyana ffenna tukkiriza nti ensonga gye baakuteekako yali njweteke. Singa baakeera enkya ne bakukwata nga bakwata kwekalakaasa nga weekalakaasa kubanga okoogedde nti emisango baaginteekako butalangirira Nuupu, butalangirira Bobi Wine. Ekibuuzo kye njagala okubuuza muganda wange Ssewanyana, singa baakukwata kwekalakaasa butamulangirira, singa baakukwata kwekalakaasa mu birala byonna, buli muntu yali badaga nti bakukwata lwaki, nga bano abaliyo olwaleero bannuwa mutwe baani bonna abaliyo kati abo bakwatibwa lwa Nuupu. Mukulu Ssewanyana, balooya ba Nuupu okujja okuwolereza oba okuyimirirawo mu musango okuwolereza tekitegeeza nti bajja nti emisango wagizza lwa Nuupu. Ekyo njagala abantu bakyawule. Balooya ba Nuupu kati alooya we Lukwago naye luli baasitukanga bonna aba Nuupu ne bakola batya ne bagenda. Nooza kyova olaba ate kibannanga abantu simayina kumanya entegeera y'abantu eri etya. Ssewanyana waali badde okitegeera ti okuva lwe wavaayo emisango ne baguzza erirooyawo obuvunaanyizibwa bwa Nuupu ng'ekibiina bo ne bumanya nti tulwanye kujjayo muntu waffe avuddeyo era kati emisango gy'otambula na Lukwago mbuulirayo gw'otambula naye ku balooya ba Nuupu. Simulaba ekibagana okutambula nabo kubanga gwe essaawa eno guli omusango teguli anda Ssewanyana na Nuupu. Gw'omusango guli gwe na gavumenti ya Uganda. Oba ontegeera bulungi. Omusango okuvunaanyizibwa teguli Ssewanyana na Nuupu oba n'abakulembeze ba Nuupu. Omusango okuvunaanyizibwa guli wakati wo ne gavumenti ya Uganda n'abantu b'e Masaka abattibwa abantu. Ssewanyana alinga atugamba nti ye yeetisse essaala beddene oba singa alinga tusigere ekifaananyi nti singa yawaayo byalina
Nupu yandibadde egenda. Kyalinga kyagezaako tugamba. Kyabwewussa. Ekyayogera kyabwewussa. Nti kyegamba nti ayogera kyabwewussa. Nti singa yawaayo Nupu yalibadde egenda kyabwewussa. Ani kakyaga nti ye yeetisse omusaalaba. Ogwawa. Kitegeeza ebyama yabisirikira. Omusaalaba gumumenye yekka bano babe bulungi. Kati tumwagala tumulinde, awe tumwagala tumulinde, ayimirire mu kkooti agambe nti abakulembeze ba Nupu bonna bansindika okugenda e Masaka okutema abantu. Oba meeting ze twatuulangamu tumulinze tukakase abantu bano obubi bwabwe bwe bayina. Tumulinze kubanga gavumenti omusango gw'emuvunaana yavujjiriranga ssente sigwe musango guliyo n'akwata abantu n'abakuteekamu ssente na buli kimu kyonna bateme baki ebijambiya binyoka gwe musango bamuvunaana. Kati tumulinze mu bujulizi bwe kuba agenda kutandika okuwoza mu bujulizi bwe ng'agamba nti meeting zaatuulanga kavule oba kamukya ebiseera ebyo ekitebe gye kyali meeting gye zaatuulanga ne tukola entotto sente ne bazimpa nze ne bansindika nze neetikka omusaalaba nga nze ngenda okulaba abantu bali nze nsinga okubamanya ne batusindika ffe babiri naani n'obujulizi buubu tetwagala bigambo ebyo bigambo nze sibyagala ebyo ga nti akakiiko ka Nupu kasaba ssente nga tolina bujulizi era nze abyogera simwagala na kumwanukula. Kati n'obujulizi obutuwe vidiyo muziraba ennaku z'omwezi zino twatuula magere zino twatuula wano zino twali wano ne ssente ne bazimpa tuveeyo tunenye abantu bano omusajja mumulese mu kibira engo zigenda omugajjambula abadde yeetisse omusaalaba. Naye ebyokwogera obwogezi obiteekewo bannayuganda bategeera era bagezi nnyo okuggyako abamu abalina entegeera efaanagana n'eyo ne bayinza okutwala ekyo ne bakikkiriza era nga bennawulidde bagamba ti temusiima musasula bubi. Omusajja alina n'emisango kati awennemba nagyo yagizza ku lwakibiina. Nawulidde abagamba nti bangi nange nabawulidde n'abo nga mulimu ne gwotunuulira omusajja omugezi mu ggwanga muno abadde mu kati lino eggwanga bwe lito bwe linaatambula be tuyitanga abagezi ate nga be babuyabuya. Nupu muli babi omusajja bamusiba. Tewali bubu bwa Nupu ebintu Sewanyana singa wabadde nga kyekyo gwe ne mu vetting tebaali kukkiriza kubanga baali badde bakugamba okyayina emisango kituufu ekyo kyokka kyekira era singa baakugobera awo ne bagamba gwe empapula zo tozisembeza okyayina emisango mu kkooti etumanyi gye kigenda kuggwera ekifo kino kiyinza otusala nga tumaliriza bakututtewa awo baali badde boolesezza ddala ekirabika. Oba nfuna bulungi naye bo bamanyi ne baga nti biri bibyo na gavumenti ya Uganda bibyo n'abantu ba Uganda bibakuvunaana ffe ng'ekibiina tebitukwatako n'ojja mu vetting empapula zo n'oziteekayo no vetting. Ekibiina kyalina kulwanirira nga mmemba waakyo era kyagukola nga mmemba ne kirwana n'ofuna okweyimirira n'odda ebweru. Kati kyo ne kikomawo ne kigamba kati olina lwoyo omutongole tunaakuyambako obuyambi mu sapoti. Ensonga kati lwoyo azitambuze era kyova olaba kati otambula na lukwago naye wali kyakola bakola ogwabwe nga mmemba waakyo nga ow'omukwano bo ntegeera bulungi era kyova olaba nti olw'okubadde ebiriwo tebikwatagana na kibiina bwe wazze mu vetting wakkiriza akalulu ne kakkuba bukubi ne bakusinga olw'ensonga zo gwe naawe zo weemanyidde z'ogaanye okubuulira abantu beerabira bandibadde bakkiriza. Nze ekigambo kino nakyogerera wano naye nkugamba nti Sewanyana gwe wennyini weekyekinge olunaku lwe wamala okuvaayo n'ogamba nti tugende mu mawulire njogera abansiba. Pulezidenti w'ekibiina naga nti okakasa nti yeeka tubayite gwe kennyini bwe wajja mu mawulire bwe watuuka n'akuyita n'otandikawo ebigambo byo kuba straight n'otandika okuweta bakugamba yogera anti kyetwewuunya nti oli yayogera naye binaga nti okusibwa kw'Abasewanyana ne Ssejjirinya kulimu omukono gwa mpuuga bwatusibe yayogera kati ng'alinda gwe kukkaatiriza nti
president wange kyayogedde kituufu. Era mukulu Kyagulanyi n'agamba yogera bwe najja mu kkomera mwangamba ki yogera kye mwangamba byonna byalema waddamu kunanagira tyanti ekyatwewuunyisa kutusiba ng'ate waliyo babaka ba Nuupu ate nga kuliko n'omukulembeze mulamba ate bava Masaka. Bwe wava mu mawulire bwe waddayo n'ogamba ebigambo ebyo nabyogedde nga ndi ku pisto. Oba pisto wajogera lwakufuna kaadi kati togifunye kati vaayo oyogere ebituufu. Kati ayogere ebituufu. Kubanga kaadi twakoze otya kati yogere ebituufu. Kubanga wali ku pisto kufuna kaadi kati wagifunye. Yogere ekituufu. Oveeyo otandika okukyogera. Wali bubonero. Tolowooza nti pulezidenti w'ekibiina oba mukamaawo mwava mu meeting eyo nga musanyufu. Ng'alaba omuswazizza. Alokompose n'ebigambo bye bwakkaanyiza ogaanyo biyimirirako. Ekyo ne kiggwa. Bwe mwajja wano weerabidde Mpuuga bamala omukwatako ku 5 walwawo mubakkiriza era wali odduka ng'ogenda n'empuuga n'omala n'ebbanga nga ne ku kitebe toyagala kulinnyako wulira bulungi ng'olinnye eno n'eno nga kamera zikulaba. Mpuuga okyateetera naye ne Obedi kubanga olimu kali akagamba nga gwe obwongo bwo bukututte nti Obedi n'empuuga be bagenda ne bateesa mu kubata. Gwe obwongo bwo kye bwakutwalira ti be bagenda ne bateesa ne gavumenti mu kubata kubanga Mpuuga wamulaba nga atandise okuteekako amagandula obwalooyo abuzzeemu azze ne mu kkooti naawe n'okakasa. Mettawe yamala kukubuulira kubanga by'obufuzi buli muntu abaako ne mentawe yali lukwago naga nti otomedde. Bakulinyisiza nfu tejja kutuusa gy'olaga. Naye nga kirireeti kamera zimaze okukulaga n'olyoka okomawo ku kibiina ne baali bakutwalaganya n'okutwalaganya bati onagenda balya na Mpuuga ali bw'ati mumuleke n'okomawo wali olowooza ki. Kati Ssewanyana nze mbadde nkusaba ebintu bibiri bye nkusaba nga nsinziira no bw'onoobundabye nga obundabye oba bakubuulire ajja kugiraba. Tukulinze bw'oba oyagala ebigambo byoyagala abantu tubitwale tubikakase. Yimirira mu kamera nga bwe wayise ab'amawulire ogambe oba mu kkooti kyabange sigenda kufa nzekka njagala omusaalaba guno ngwetikkule kubanga bali kye bakwagalamu awe baalinda obwedda. Yabaffe nalaba ow'ekitiibwa Mpuuga avaayo ku ebyo ebigambo n'agamba nti bamwogeddeko kalebule era bagenda kusinkana mu kkooti ye yakomawo. Tesobola kuteekayo musango ate anaaguteekayo atya ng'ono amumanyi abimanyi naye era yatya kubanga singa yaguteekayo yamanya kamera zijja kujja n'obujulizi bujja kuvaayo. Naye nze Ssewanyana kye mugamba titumulinda aleeta obujulizi abuwe kkooti abagende nti twatuulanga meeting ku nsonga eno bweti ne bweti bano nze kumunvunaana nzekka naye twalinga ne bano. Tetwagala bigambo byakukyamuka ebyo bye bakyamuka tuleetera obujulizi tukakase. Naye bwe biba bikulemye sirikira ddala beera awo wenyiga ekiwundu kubanga olina ekiwundu kati kikuluma. Omanyi omuntu obutafuna kaadi ate bw'onooyogera ennyo ng'oliko n'obulwadde omanyi oli mulwadde bakugamba dda ogenda kufuna embeera weekange ng'ozze mu ddwaliro. Kakkana otuule kubanga sooka weebuuze navaawa. Abantu balima Ssewanyana wali zose ne weebuuza wavaawa. Wali ekyasinga okutunda wano ennyo bya mizannyo. Oli ku TV olya bulungi ne mu KCC awo n'olinyaawo bw'amaliriza n'ojja n'oweesimbawo ku bwa kansala ne bakuwa weesimbirawo mu DP ne bakuwa. Bwe bamala okukuwa Kyansi n'ekukwata Kyanjo n'alwala. Kyanjo bw'amala okulwala n'oga nti awo bwa kansala mbutadde wansi kanzigewa kuba MP. Era Kyansi n'ekwata kubanga ebiseera ebyo Kyanjo yali talinaawo muntu mulala yenna atunuulibwa. Olw'okubadde gwe wali kansala nga bakulaba by'okola olinnya emmeeza mu kugoba lukwago ne bakuwa n'ojja ku bwaki kuba MP. Kyansi n'ekukwata okwagala mu kuyuuga kuno FDC kutuseemu Nuupu wejjira kaadi ne weerippa era n'okomawo. Lwaki toweerako? Ebisanja bibiri bikumala. Teekako nekiri ekya bwa kansala kakkana. By'okoze obikoze ebikulemye tojja kubikola biganye. Yagambye nti emyaka
kino ekisanja ky'emyaka 5 tasobodde kukolera bantu be ettundutundu lyakyo abadde mu kkomera kale nno ayina byayagala okubeera ng'akolera abantu yeetaagayo ekisanja kimu anaalaba omanyiiwa omusango gye gunaggwera ogumanyiiwa bw'obanga temuli baagenti naye bw'oba toli agenti omusango gukyagenda mu maaso baganye n'okugugoba bakugamba gugenda kuwulibwa omanyi ki lw'onooba olw'olunaku olw'okulayira ne bakugamba nti omusango wazza gwa mada kale tuwe ku Asumani Basalirwa omukulembeze wa NUP yayisizaamu eggaali Asumani Basalirwa mutuweeko tulabe Jano nga mukyawakana naye kubanga mwali munnesiga abayaye ne bantwala mu zigeto ne bantwala mu freestyle ghetto ne bagamba gwe Bobby tukwesiga naye omuntu gwotuleetedde storage ne bagamba mumwesige ku lwange ne muntuuza wansi ne mundayiza ne tuvaawo ne tugenda ku Obama ne tuvaawo ne tudda ku ghetto gye bayita Kamokyawa ne Bugiri era ne mutuwagira njagala okubibaza bingi nnyo bwe twayitamu muganda waffe gwe bayita Asumani Walyendo yafiiraawo n'abalala bangi nnyo kyannaku tukyali waffe tetukyamutegeera kyannaku nnyo tetukyamutegeera endagaano gy'embeera n'omuntu yenna kwe kuyimirira ku mazima ate nga amazima ago tugayimirirako ku lwatu era bw'ova ku mazima ago bw'ogwa mu nsobizo weekabire Asumani twenkabira ekyo njagala okuva wano nga tukikiriyalinze titujja wano nga tuza okampeiningira abantu nga tubasabye bwesigwa tetubawa ssente Asumani tonkabira bw'ogwa mu nsobiizo Asumani Basalirwa yaleeta etteeka ly'ebisiyaga mu paalamenti amazima amatuufu gali nti nga tageti ya Bobi Wine webutuukidde olwaleero nga y'omu ku abo abataano abasinkana mwami Museveni ku nsonga za iPod era nga yaliwo mu buntu tebakyazigatta na Bobi Wine. Owekitiibwa ensonga zino zitunuulira otya? Asumani Basalirwa akiikirira Bugiri eyo sayidi zeeyo. Nayogera ne nkugamba nti muganda waffe Kyanjo Hussein Kyanjo Omukama amusaasire ebyamusobako amusonyiwe n'amala ddengulu nga Jeema gye yaleka ye erimu Basalirwa eyayogera ekigambo n'agamba nti Museveni be ndikusooka okufa bw'olijja n'osanga emagombe bw'oliba onyoonya poloti siri kuguza kumpi wendi ekyo kyava mu kamwa n'amugaa nti ŋŋenda kudduka nga saagala nakulinaanira bwe ndirabozze okusenga wendi ŋŋenda kubaga nti oyo mumwongereyo byali bigambo byani Hussein Kyanjo naye bw'osiŋŋaana olwaleero nga Jeema kati eri munda nga bw'olaba DP eri munda mu movement okyekanga Basalirwa annumye nti agenda mu parliament kubeerayo ekisanja eki ne baba bamutenda abo beebugiri wennyini bwe bamusabira akalulwero okukamuwa era Bobi Wine we yakoze atya tumusabireko tomanya ayinza okuba alina byakoze mu kyama bye tutamanyi ebiyinza omumukomyawo naye bwafaanagana ne bwali ne Basalirwa bwe nga bwe mumanyi sisuubira kubanga ekisooka kiri kimu siye muntu nti yaddira fene gamu supagulu biri mu ngalo ze biti kati sisuubira nti alina bingi nnyo byakoledde abantu abo ate ng'eyamuleeta kubanga era singa oyo teyagendayo yali tajja era in fact kiriza oba gaana yali yamulema nga yakeesimbawo emirundi egiwera nga yagaana yali tajja kakati bwe yatuuka n'ali enkooge ne yeerayira emboogwe kati essaawa eno yakwata ettaala n'alijjawo n'alisuula nti ebigambo byonna bwe byajja n'alaba mpozi nga bw'ali ne sipiika Anita Amungu kiyinza omuyambako kuba gwateetera naye ye yalabira ddala nga nti kenkutta ono
era ajja kuddamu simuta ajja kuddamu akuyega akalulu bulaba bombi babiri ne Kateregga basaanyizaawo Jeema kimulekawa ayina we yali we yayogerera naga nti Bobi Wine muwe ekitiibwa kye nnyo 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 asobola kumwanukula tosobola kumwanukula wandikoze byayagala wandituukiriza endagaano ze mwakola mu bantu kakigenda kuwaliriza omwanukula naye nga gweweereetedde omwanukula wali ku TV nakulaba n'ogamba muwe ekitiibwa kiyitirivu sisobola kumwanukula sisobola kumuddamu ne bw'ononsoomooza ebifaanagana bitya muwe ekitiibwa abadde nkusaba tukireke ekyo ninga nti alhamdulillah naye okumuwa ekitiibwa Bobi Wine nze nga bwe mumanyi nga ye ekitiibwa oyagala okkimuwa kiwe bantu tokiwa ye endagaano eri wakati we ye n'abantu naye bw'ofuuka n'otandika okuteetera n'abanyigiriza abantu Bobi Wine tayinza kwagala ne bw'oba oyagala otya abanyigiriza abantu nga ne baleeta mu kunyiga abantu awo baali kulaale yeeyo ne bw'oba oyagala n'akakofiira ne bw'oba oyagala otya tosobola Bobi Wine kukwagala ng'oteetera n'abanyigiriza abantu oweggase abanyigiriza abanyigirizibwa ate naawe ne weegatta nga ate naye wali mu banyigirizibwa kati watuuka ne weerabira nga Bobi Wine waga nti tulina sayidi bbiri enyigiriza ne gye banyigiriza kati ono yagenda mu enyigiriza yava mu gye banyigiriza olya bulungi basaalirwa yava mu gye banyigiriza n'ayingira mu enyigiriza ne yeerabira nti ani eyandeeta abantu bano batuuka okundaba abanyigiriza banzije mu enyigiriza banteeke banzije mu gye banyigiriza banteeke mu enyigiriza baani yandeeta omanyi abantu beerabira emyaka gino etaano abantu kutulaba olwaleero President Museveni yagambye nti mumpe kino ekisanja alabanga gwe tugenda okuwa emyaka 40 lutemya lwaliiso ng'emyaka eki neze sola kukkiriza mwami Museveni byagambye nga giweddeko kati abantu beerabira ogenda okujjukira okukola nga boogenda okukoleramu bamaze okutegeera kyoyagala nga boolaba olwaleero kozi tujja kuseggona kati ekyo kya nnaku eri basaalirwa era nze musaasidde nnyo ne munne basigaza ekibiina kye Kateregga kubanga ne Kateregga buli wabeera ku TV mu kifo ky'okunyonyeza ekibiina okugaziwa okukola kyesekulitale w'ekibiina alumba Bobi Wine so yekka gwabeerako Bobi Wine katumusabire naye eyasembayo okukola basaalirwa kyakoze amazima matufu gali nti teyasimatuka yali Kasiyano Wadri n'okutuusa kati Mwaluwa tamanyina paliamenti bweri omusajja yagenda n'akampeyingayo ne driver we gye baamuttira mu kampeyini ye Saddaaka we yajjira n'emmotoka n'okutuusa kati ekyaliyo naye kye baakola we baateeka Kasiyano Wadri omukulu we yaleeta n'awummuza omulala olwaleero Kasiyano Wadri toyinza na kumanya nti yaliko mu paliamenti yabeerayo emyaka 2 n'ekitundu katumusabire kale bwe tubanga tuvuddeko awo Lubega Sseggona akali amaggwa tetugenda kuddamu byonna ebibaddewo emabega naye katutunuulire ku bipya ebiriwo abalonzi babadde bagamba ono talinnya mu constituency ayitawo endabirwamu aziwanise waggulu takubwa nfuufu we twogerera bino bwe yayimirira n'abantu abatonotono abaali mu maka ge yagamba kati kabaddeyo ku ground naye oyo gwe bawadde kaadi ajja kusiitaana n'okumuwangula kakati azeeyo ku ground obumu ku bubonero obulaga omuntu nti tabadde mukozi kwe kutandika okumenya byakoze ng'abantu si be babimenya yemu ku nsobi gye nnenye Ssewanyana mu Makindye nti Ssewanyana akubisa posta n'ateekako byakoze n'ateekako pool table mbw atadde ssente mu baana abazannya pool table katuwulire omukulu Sseggona then tukomewo ene yawa no sente wagito sente sente kyaki y'Abakristaayo nibo baali bamusirisa sonda
Emugongo dino bapita ne Sonda. Enabaziza tebannabana kuzimba church juzi bapita kulamono. Buli kaseera Nsonda. Mu Masanda nazimba ekkanisa eyo paka bwe yaggwanga kuzimba n'abakusayi baayo. Omuzikiti abasalira wali Kafumbe. Emirundi waliwo mwali mu kusedesi Sonda. Njagala nkole ebyo ng'omutuuze munnammwe. Kubanga bye biri mu busobozi bwange. Naye abooluganda ekisooka tekisoboka nti osobola okutambula okuva constituency weetandikira paka weekoma etandikira ku Nikani ekatale neekoona ku Masuuliita ku kyalo kye bayita Ntinda omubaka ogenda ogaba ekisembayo ku kyokugaba omuntu awanika omukono nga tampalana ng'agamba nti kya kitiibwa okujja ewange Nakasozi n'enkuwa $200 ogenda ogulira abaana ba kawunga n'otuuka e Nakasozi oba wano ekyengera mu tawuni Kafumbe nagatuwe ku ssente seko n'ava kuwa $200 ngamba nti kya kitiibwa. Omukulu bino byonna abyogera ng'abantu kasoda yakaguze bali mu kwemiisa ebigambo bya Sseggona obiwulidde kyannaku nti agenza obikola abikoze leeti jjo nabadde ndi ku gundi y'abano ono omwana akola ku BBS bamuyitaane Salimu Kawalaata balina omukutu gwabwe guli awo nenadde ngubikkula ng'ataddewo abantu 3 Kiyimba oyo ne Walukagga byenjogera ge mazima eyakalabe era naye ayogere n'agamba bino byenjogera si byange era sibijje mu bbanga okuva lwe baalangira ne bawa Walukagga kaadi tukoze okunyoonyereza okuva Buddo omuluka gw'e Buddo Nakasozi najja ne basala ne bajja wano simanyi tema bayitawo wano Bwerenga awo nawonnaawo waliwo emiruka yamenye emiruka gyadendooza kumpinga oba 6 n'agamba ekyamazima si kugamba ntubuuzizza tukoze tutya naffe tubadde nga boolaba Nuupu Walukagga ku gulawundi amaanyi agayina kye kigambo kyavudde mu Salimu akola Mmengo w'Emmengo nga muwulira bwenti gwe yabadde namuga ati Salimu oddamu oba owabuddwa naga ekyamazima yabadde agenda nokyayogedde nampola ekyamazima ngate wali eddoboozi lyadde waggulu naye yabadde agenda okyatula erinnya naga ekyamazima Walukagga amaanyi mangi ogulaawo okusinziira mu kubuli Sentemaawo Nakabugo wawona yamenyaawo nawonna ebyalaawo naye bagenzi babuuliriza n'agamba amaanyi akyagayina naye gwayogerako nti amaanyi agayina ono abaddeyo ebisanja 10 bimeka by'emyaka 15 Kiyimba yaliyo n'afuga eggombolola eyo ono mwabadde ebisanja bimeka naye teyayogedde ku bbo kati Sseggona kyannaku bino byatumenyedde bimukakatako nze mu bintu byamenya njagala mpulire ng'agamba era awo nja kumanya nti omusajja ono gulawundi era abadde akola totumenyera mizikiti tomenya kyaki kubanga ebyo bikakatako naawe oli munnaddiini okuzimba ezo mpeera Katonda yagenda ozikuwa si bano bantu era tebakulimba ebyo byobalangira abo abantu kujjako bwobuulira ebyo nga nabo obuulira banno babuyabuya banno nga bw'ofaanagana gwe yogera ogambe nti nyina abaana mu gundi yange gye ntwala mpeerera abaana 100 abataliiko bwansirizi era obajjeyo batulagoge nti abaana abo mubempeerera ono agenda kumalako ono agenda kutuula 6 ono agenda mu senior 4 oba ono agenda mu P7 engalo tujja kukukubira ne campaign tugenda zikkolera kukolera campaign bakuzeeyo Walukagga bamukuba akalu yababba yeyanzi naye bw'onoobanga olaga mu byosinza otulaga g'otulaga kuzimba makyaki kuzimba makereziya kuzimba mizikiti olabye ebyo bikukakatako Katonda we yagenda okuwa empeera naye bano abaana bw'obaweerera naffe abantu oba otuyambyeko ab'ekyalo kati bw'anaavaayo
kitegeeza tagenda kuddamu kuyamba kati bw'onoovayo togenda kuddamu kusaba bw'ovaayo kereziya ogenda zikuba amabega singa toddayo kubanga ekikuzimbye ekereziya ofune naye woosabira si bwe kiri ekikuzimbye ekkanisa kufuna woosabira bwe banaakujja kuba ogenda osinzenga katondawo bwe banaakukuba akalulu ebyakatondawo ng'omwerabira oba anaanona amabaati oba onoona amabaati omukazi bw'anoba mu maka toddamu abaana bagulira mmere waka buvunaanyizibwabwo okuddawo nti mutabuse n'omukazi n'otandika okumulangira wano musiba ku nkoko wano mulya nnyama wano ekyo kikukakatako nkugulira engoye n'olwa tonnabakola beti nenkugulira buli krisimaasi nkola bwe biti kise sikoledde ekyo kikukakatako kikolera omukazi kikyo ng'omuntu olowooza Sseggona akaliro takawulira akaliro akawulirwa akatuuse n'omuzza mu bantu ababuuli ebyakoze ate kakyali katono nze musaasiddeko tebatamwegendere yandifuna ekikyamu ku mutwe okutegedde bulungi nalabye noono w'ebitaano bambye omujenjegere nga naye ayogera nojjayo looya ate n'oleeta omudongo balooya mutukoledde ki webale nnyo balooya mutulage be mutukoledde mwe mutulage abaffe mwe musuubira ddi nga muyimirira kada ku buzindalo ne mugamba Museveni otufuze otukalakase komaawo naye mwe musuubira ddi ogaa nti kati katulekere n'abalala nabo bayingire tolowooza nti owakula ennume wakuleemu muleme kati ekitegeeza nammwe muli mu byowozi ebiga nti Museveni bw'ava mu ggwanga lino teri mulala ajja dditambuza kati nammwe mufaanagana kituufu oba kitegeera bulungi bwe mufaanagana bw'obanga ogenda ku makya n'oyina noga nti ojja otya Sseggona mu paliyamenti eba eweddewo teri muntu era ab'obisiro mufudde oba ofudde oba toyina njawulo n'agamba nti President Museveni n'amala eggwanga lino alita liba ligenda kuddayo endowooza gy'oba oyina y'oli owa movement oba toyawukanye naye ng'eggwanga olyabanga alirimu ogu era asobola odditambuza omu so n'olwekyo Sseggona n'abakuwagira bonna abagenda boogera ebigambo muleme kutubuulira bigambo bya bujega oba ntegeera bulungi omusajja Musisi si gw'obadde oleeta tugenda mujjako Musisi tugenda mujjako Musisi olwaleero ogenda okutunya n'olaba n'ogenda n'otunya n'olaba nze nakibuuza era kati nkiddamu kibuuza nti njagala mwogere mugambe nti Sseggona ebisanja bisatu kino kye yakolera Busiro nga bw'atandise obbalaga ebyo kati atandika okutulaga ti yalwana nnyo ne bakola oluguudo luno omwala guno ne bagukola yalwana nnyo kubanga mugundi ye gyalimu mwe musinga okuba amakubo amabi amayitirivu kakati amabi ebigambo bya Katikkiro Katikkiro wa Buganda nabadde ngamba abantu nti oyinza okubeera omuzadde ng'oyina abaana naye abaana ngaliwo omwana akusumbuwa gwe bakutte eno omujja mu kkomera ne bagamba obadde wakamugjeyo ataakoze kino otuuka ekiseera noga gwe kennyini n'okwata ssente n'ogenda ku poliisi noga mumanyi omwana oyo mumunsibire kati Katikkiro bano banywanyi be ne mu kubeera banywanyi be Katikkiro alabikaga mususse nammwe muyise muhandikomye kaakati kansooke mbakomerere mbeesibire tuwe Katikkiro awo abasajja b'e Kampala bakasobeza balinga bannabyabufuzi abasaba kaadi z'ekibiina abasajja abo omukazi gwamugaana ng'amugamba nti olekangayo ndaba olina mubi bannabyabufuzi bayayanira kaadi ez'ekibiina bwe bazibamma nga bagamba kaadi si kikulu azoga abakuume Katikkiro ekyamazima nze nadde mmanyi Katikkiro nayinza okuba ekigambo yakyogedde nga tategedde naye tekyamusimattuse kubanga yasoose kwogera n'ateekawo ekyokulabirako yasengese ekigambo mpaka lwe yakituusizza waakyagala naye Katikkiro naye bamususseeko banywanyi be ne bw'atuuse okwagala era okugjayo ekigambo bamususseeko kubanga essaawa eno gwowolereza ow'ebitaano bikyagaanya okuyimirirawo ng'ate gwe Katikkiro yasiba ayogera ku bwerufu
ebitaano bikyaganya okuyimirirawo ddala yabitwala mu makubo matuufu teyabitwala mu makubo matuufu bituuse n'okugobesa abantu ku leediyo okukolako pulogulaamu zaabwe ze baali bakola kekadde kekamu ate munywayo yali amumyuka emmengo kekadde kekamu ate onazze aba busena kaadi atandise n'okwogera byatasobola kukola ki kati lwategedde nti ekibiina kibi omanyi lwaki nalowooza Katikkiro ono nga tonaba kukwogera awo Katikkiro ono yeegasse ku kigambo ekyange kye nayogera nti Sseggona yayogera Katikkiro kyadde ategeeza nti Sseggona yagamba ebyajja byonna yali abimanyi yali abitegeera era yali abisuubira si bwe kiri kati Katikkiro alinga amugamba wano nayo ki kyekiri kye yaleese eky'omukazi ng'omukwana oba otegeera bulungi Katikkiro kyadde ategeeza ekiri kye yaleese ku ky'omukazi omukazi amaze okukugaana ate ogamba mubi obadde ogenda omukwana nga tomanyi mubi kati kyabadde ategeeza Katikkiro kyabadde ategeeza gundi ono Sseggona ng'amulaga bw'oba wali omanyi ebinaabeerayo wali onunayo ki kati lw'otubuulira nti kaadi zammwe muzireke embi Katonda wange Katikkiro kyonna kye watokoze yakubye yayokyeza n'akamala bumazi era tumweyanziza ddala nti ddina y'akaliisoliiso watukoledde olunaku Sseggona azzeeyo akatambi kyamukisa mubi teyabaddewo oba oliawo kinaamuleeta okukkakkana kubanga bakuwa ekitiibwa bakugulumiza tulaba ne Katikkiro ayogedde ekyo kanzikakkane ku bigambo byange kale Kanso George Musisi wano wenjagala ndooza turapingira ensonga z'abano abasajja Sseggona agamba nti mwamuleeseeko omudongo n'empuuga agamba nti mukwata muti omusajja looya omumanyi mu nsonga za paalamenti n'amateeka ne mugamba nti muleese ow'akadongo kamu naye kaakati tulaba Ekera municipality waliyo Ssemujju Nganda naye yavuddeyo n'agamba nti muleeta mutya Walukaga ne Sseggirinya nze mbakuba nga nze ntwala ababaka ba paalamenti Sseggirinya nali simuwa paalamenti si yabakazanyiikirizi kakati ewa Ssemujju Nganda waliyo George Musisi musajja munnamateeka naye newankubadde nga ono munnamateeka ye Ssemujju Nganda agamba nti tasaanidde paalamenti yeetaaga abantu abalina obumanyirivu era abasobola okwogera ekituufu kyeki kye tuba tutwala ku bano abasajja tuwe ku George Musisi w'ekitiibwa gy'atandikira awo gwayita Miriam Matembo omumanyi nnyo yasemba okuba omubaka myaka giroze 20 ababaka bameka abali mu paalamenti abaliyo kati abamusingwa oba okwadvansinga cause oba okwogera nekiwulikika oba okugusa ensonga amaze emyaka 20 ali mu paalamenti omubaka gwe bayitanga Hussein Kyanjo omumanyi omugenzi yafa tali mu paalamenti yafa awumudde nali mumanyi alina kye yakola mu paalamenti bwe yafa mu paalamenti yalekeraawo okuba omugaso omukyala gwe bayita Winnie Kiza mutuuze w'ekira omumanyi ababaka tali mu paalamenti yasalawo obuteesimbawo eriyo ababaka bameka olwaliro abaliwo bogamba nti Winnie Kiza bw'ayogera n'omubaka ono oyinza n'okugenda ku disitulikiti ezeetoolodde wano so kiyingiza kugamba nti okugamba mbu omuntu ayina value yoyo MP eka naawe oba tutegeera cause ekyokubiri nga bw'ogambye nti mmwe assessment eyaffe ekisooka vetting yakola ana yokayoka ku 10 ekirala nti eri wansi bwe mulimiridde mutya kakati nga bwe ngambye nti ne bwandibadde nga ekibiina kikuwadde osobola n'okugwa mu kalukali ekyo kyosoosokedde nako n'abantu bennyini basobola okugamba katugambe bino ebibiina tivi basobola okugamba nti oyo wadde fe tumumanyi nnyo mawulire naye ati tukoze ki waliwo omusajja yasooka leader of opposition mu 2006 bamuyitanga Professor Gengala Tibu musajja muyivu waliwo nawudde abajerega abatali musajja muyivu alina PhD musajja yakola nga leader of opposition yakola nnyo abalonzi be bamugaana ne baleeta omuvuzi wa tractor so demokrasia bwatyo bwakola so walikona njaga negatako bananga bali awaka abawuliza program we bali kuuliza na kumpereza message oba namwe abekibiina ekivuddemu primaries zirese abantu
abalala bebemulugunyako nammwe nga kozi yamu efaanagana ne bimukola. Ensonga abemulugunya be baani? Abaagala abakaabe. Kubanga Mwami Sseruga n'agambye nti ekifo tubaddeko abantu 5 ne tuwaako omuntu omu kitegeeza mu kyabuntu abantu abana abanyiivu kyabuntu. Era kwabo abana buli omu agamba nze asinga. In fact omu ku kusenso je constitution ya Busiro East. Omu ku babadde baagala batafunye kaadi muganda wange Alan Sempala Kiguzi munnamateeka yeyogedde n'agamba nzikiriziganya n'ebyakoze. Mwami Magola abe bamanyi obulungi yagambye nzikiriziganya twabadde naye ekaliro nga kadi zimaze ofuluma na enkeera n'avuga amafuta ge n'agenda ekaliro n'eruuka ku campaign nga atafunye kaadi. N'olwekyo n'omuntu okulowooza nti nno pozi najja lwa kaadi oba najja lwange nze nzalina okubeerawo. Tulina Mwami Museveni emyaka 4 gy'abadde muno ng'ogyeko ye ng'omuntu ayina enkola gye bayita Musevenism etukutte. Mu 2005 ababaka ba NRM baakyusa ssemateeka nga bagamba wano tewali muntu mu bukadde bwa Uganda abantu abasukka 30 then tewali asobola kusinga ono yalina experience. Kaakati olwalira opposition bagamba nze asinga experience nze tewasaana kuvaawo mulala. Okiraba kubanga ne weebuuza nti bw'owajjira nawuddeyo n'agamba nti ŋŋenda ntyanze MP mu maaso ga kansala obukansala Sewoofu anveting amanyi ki ku ya parliament. Kati ng'oggyeko ebya kaadi MP we subjectinga ku bantu ne bo ne bakuvetinga ne bakuwa akalooba nedda kitegeeza bw'aba kansala tamulabawo oli omutubuzi wa katali. Ekirala kansala okuba kansala kifo si buyigirize siki ebyo bakansala abalina ne diguli 3. Kaakati okuba kansala kikuteekako amagezi agenja ofuuka MP kikuwa amagezi ag'enjawulo. In any case ssemateeka ebisaanyizo byataddewo okuba omubaka kya senior 6. In fact bw'olondebwa osobola n'okufuuka speaker wa MP enaso okufuuka speaker. Ate senior 6 tekwana ku luzungu olungereza lwakuba ku senior 4. So kitegeeza osobola n'okufuuka speaker. Kaakati Messi gwoyogerako amaze emyaka 2 oba 3 mu parliament lwaki takyusanga ssemateeka bago n'agamba bannange parliament kifo kikulu nnyo tekisaanamu omuntu atalina experience oba tekisaanamu omuntu atalina PhD. Nolwekyo tulina okugamba nti Musevenism yetukutte. Njagala kakati Muzeeyi Ali ensonga ozuwulidde gozoogerako ki? George Musa ebigambo byonna byadde ayogera bituufu era bwe biri era bwe bifaanagana kituufu nti ekyo nange nakyogera ne ŋŋamba Sseggona wavaawa okujja mu paaliyamenti wazaalibwa oli mu paaliyamenti nedda ŋŋamba wajja buzi era obukugu naawe obuyigiddewa kubanga wali eri ng'ovuyiza eri mu mateeka ne gye wali ovuyiza yeeyo yaabaffe era nakyo nenkyogera nekika yaabaffe gwe yajja omukugu gwe batenda tulage wenyini awo tulage ti bino kino ne kino ne kino va ku bino bye weeyogeddeko nalwana nnyo ne ŋŋenda mu kkooti n'enzija omusajja nabe yakubyemu oluyimba n'enzijayo ne nwana nnyo ku kakoofira twagala eby'omu paaliyamenti kyoga nti kino nasimba n'ekkuuli ng'amateeka babadde bagaleeta nga begaba ga kugenda kati nga boolaba eri emmwanyi bwe lyajja Sseggona n'empuuga mubadde temubeeramu kiri mu likodi bwe bagamba nti enkya kwe kulonda Sseggona n'empuuga mubadde temubeeramu togikwatako towaliiyo ye empuuga yali asabye liivu akola amendment mu bagoli erya butereevu electrosimanya biki mubadde temubeera buli ekibadde kibeera nga kyamaanyi nnyo kiriko okusika omuguwa mubadde temujja nga bagenda kukuba kalulu kituufu togikwatako towalabikako kuli n'eri emmwanyi eryabaddewo towabaddeyo munnompuuga ye yasaba busabi kati muteesezaani banne Uganda mubeere bazuukufu muzeeyo ebyafaayo omuntu bw'otamanya byafaayo totegeera gy'olaga abasajja be mutusibako mwe muwolereza mpakuku nnyo ndabeko inako ne seeka wange gwenda bya muyita seeka mukisa naye Seeka Mukisa gw'oli seeka
ate goli munnaddiini ategeera amanyi kubanga nakulabyeko ng'oyogera ngo kati atasobola nakwatira oli ngatto tasobola nakumusibira buguwa gwe bajjeeyo gwoli seeka mukisa Abdurahmani Mukisa oli seeka ategeera amanyi ebyakatonda nti Katonda akyusa najjayo ono n'ateekayo oyo konna kuba buyinza bwa Katonda muleme ate kuyitawo mu baseeka mubeere ng'omusajja kiti ye bw'aba alega akulaga nti obwe buyinza bwa Katonda oyo ye Katonda nti olwaleero Sseggona yakaaba nti Kyagulanyi muleme kulowooza nti kiti byasoma tiye muwagizi wa Bobi Wine byasoma abijjanga mu bwe musoma kuba naye musajja seeka munnaddiini ne muveewo muleme kutuliba kati ate leka kupunguuka gwe Mukisa kutandikaga nti ojjewo n'okugera kwa Katonda kuba Katonda yagera yakedde enkya n'agera naga Sseggona kyo kati wano wenkukomeza ate kati kanninyisa ono kubanga gwe Mukisa okimanyi nti Katonda yalinnyisa amadaala bwe wanaafa obutukayo omwana Mukisa nkumanyi oli seeka mulungi buli kimu kyonna mutabani wo n'asoma n'ayitawo gw'obadde osomesa puroguramu ne bagimuwa ng'ajja okusomesawo ng'oga nti muteekako muti omwana ono gwe nsomesezza wano jjo ng'okyogera gwe seeka olwanagana n'okugera kati olwanagana munnaddiini bw'oyimirira ku magulu konoga nti muli babi nnyo oba olwanaganye n'okugera kwa Katonda oba okugjeewo oba ogjeewo okuli okugera kwa Katonda kwe tumanyi ti empagi ziri bwezi titi mulimu n'okugera kwa Katonda tukukkirize bulungi zikigambo kyembuuza kuba ne Sseggona ayina bye yajjayo abaali abalungi ne bavaayo Sseggona n'ojja naawe n'ofuuka kati omulungi kati Uganda tegenda kukoma kuggwe kyova olaba George Musisa akulaza abantu bali nagamba Amiria nagamba ono omukyala Matembe n'akulaga Winikiza aleseeyo n'ono Professor Ogengalatigo n'alekayo ne mutabani wa gundi ono wa Lule kati Lule owegulupane tebamukuba Kalule yawumula buumuzi n'avaayo era kati essaawa ne bamuyita ne bamuga jangu bwe babawo debate yakubaganya birowoozo ajja kubanga yavaayo nga mulungi abalala gundi ne bamusikira so n'olwekyo nze ŋŋamba bannange nti Sseggona tuleme kumutwala nti bw'ataabeere mu paaliyamenti eno eky'omukisa omulungi tukkirize yasazeewo nti agenda kukola atya kakati tulinde nze kyembasaba bannange ebigambo bitubeere bitono bonna nga be basazeewo nti bagenda kujja alhamdulillah kati tulinde tulabe ng'abalonzi basazeewo babakomezzaawo tulyoke tugambe Nuupu temwalengerera wala abantu balo babazizza babadde balungi mu gye bakiikirira kati ebigambo bino tuleme kugerengetanya tutugenda okugerengetanya nti empale esobola okuyita amagulu tusobola okuyita mu mutwe ne kukka oddira otya okugulu okutayitamu lwaki tuteekawo ebyo natuke n'okupunguuka abamu bannaddiini mutuke n'okupunguuka ebyaddiini ebya Katonda mubiteeke ebbali tukkakkane tukkirize tusabe busabi tubalonda January 20 twale tulonda president tulonda ba MP katuline mwambi byabakama oba wawonna nga babalangirira ti Sseggona afunye obulu bwe buti baagala ntwatwa afunye bwe buti tukakase tugende nti Nuupu mwalaba bubi ate era ejja kuba terabye bubi ate najja kuba terabye bubi yo okusalawo okusinziira ku kusala kwayo nga valiyo ekibiina kyayo yo bweyagala yono gwe baleese banaamanya nti amunnaffe banaamusendasenda eky'omukisa omulungi yagamba tukubula pulezidenti ngenda kuwagiraani Kyagulanyi banaamusendasenda nga bolaba aba movement bamala okuyitawo nga bazze talina kaadi n'akyuka nadda ku ludda lwa movement naye tujja musendasenda tumunaazeeko obusungu akomewo kale kyekigambo ekyo omukulembeze abadde mu Busoga eno muzeeyi okusookera ddala ayina famire e Busoga kituufu muzeeyi kino wakirabye gwe kyekyakujjidde mu mutwe okulaba Bobi Wine ng'akyadde sinakukyala bamwaniriza ebyafaayo ne bitandika okwogerebwa ng'ebyafaayo biva myaka mikadde era abasinga obungi kyabeekanze nnyo nga balaba Bobi Wine agenze okukyala mu lunyiriri lwabwe gy'asibukira ddala oluli mu Busoga buli muntu n'akyekanga bw'amala okukyekanga nze
ate ne kimpe essanyu kubanga abantu badde banteeka ku musalaba bangi olaba Bobi Wine tayagala busiraamu ali bwati kwomulaba yagabye kadi naddala eri ewaffe badde bakikozesa nnyo yagabye kadi n'asuula abasiraamu bonna n'aleeta abatali base n'omuga nti ekibiina tekyagala imaamu wabula ekibiina kyagala anaakiwanguza bwe kinaasalawo nga kyagala imaamu sikakasa nti kinaalonda era kijja kuyita abasiraamu twagala imaamu agenda mu kifo kino abasiraamu balonde imaamu naye kati kyampa abantu ndowooza abaalabye bategere kubanga gye yagenze okukyala mu bakadde be bajjajjaabe mwabalabe bonna nga basiraamu ne batutwala ne ku malaalo ng'amalaalo gaziikiddwa ga basiraamu temwalabyewo guliko musaalaba temwalabyewo kiki bonna bayimiridde nga mulaba bahajjati beebikiridde ebikaaya abasiraamu bahaji nga bataddeko enkofiira gye yagenze ate yagendedde ddala mu lunyiriro lwa jjajjayo simanyi baluyita lwa simanyaani nabudde babyogera kati nekikakasiza ddala nti Bobi Wine mwababadde bamwogerako ne muga nti tayagala busiraamu ekyo kyaweddewo ekyokubiri twakakasize omulaba omusajja mukulu wuyo amunnyonnyola omusajja omukulu mu makomo gwe yasiŋŋaanyemu eyadda mu ngatto za jjajjaawo oli gwe yayogeddeko eyafa kati Busoga ne bwemwagala eyagala mwana waabwe balina akakwate era bino byabadde ayogera nti gundi senga wange ekyaddala sirwali sengawe kubanga awo wasibuka awo ne Kadaga yayogerawo dda wasibuka omusajja mukulu nnyo mu by'Obusoga alabika bwe yagendayo mu Busoga yagendayo nga avudde eno n'anywera mu Busoga n'afuuka Musoga kati Bobi Wine ke kakwata ako omusaayi ogwo mumuleka Abasoga bamwagale mulebe ga nti bamwagaza Kajanja mwana waabwe bamwongeddemu Kajanja kati omulanganze kati ngukuba kubanga eri yavuddeyo bamukomezaawo ku Mande nkya ayolekerawa wano Mityana kati baagala balabe nammwe tiwuyo tumuzizza mutukakase nti muyinza otusinga ekyaffe kyetukoze mukiraba kyetukoledde muzzukulu waffe kyetukoledde omwana waffe ekyaffe mukirabye tulinda ekyammwe bakoze kati abo bannamityana okutandikira ddala Busega enkya tubakunga Akajanja mukayiseewo yabadde agenda ekamuli mwalabye abasajja baabo batambudde kumpi kuva Ndooza Ntebe mpaka mu kibuga nga bali naye kyamuwaliza n'okuva mu motoka akola atya naye atambule ng'omukwana agulaba gwalina muyitirivu eri abantu engeri gye mumwagala abo bonna tumulowooza nti baawano abo bonna Basoga be yasanze eri kati omukwano ogwo gwe baamulaze naffe tubaagala eno yakomyewo waffe madde bulijjo mukaabira mubikire kaka twagala tulaba wano atukutukidde mu ngalo tugenda kubeera omupiira guli ku kigere kyankya tusaba Omukama Katonda atukeese bulungi ate nga n'olunaku luli bulungi nnyo Seeka twali wano n'obaako obubaka obwasindikibwa Mengo sebo obubaka bwatuuka mu kutuuka omwana wa Buganda ng'awabula essaawa mbale enkeera ayolekere olutabaalo tugenda okulaba nga abaaliko bakatikkiro nga basituse ne boolekera mu maka g'omutabani kuno kwe kwali Katikkiro eyawummula JB Walusimbi kwe kwaliko Mulwanyamuli Ssemwogerere kwaliko omutaka w'ekika ky'Embogo n'abantu abalala bangi nzeyi gwe bwe walaba akatambi kano kye kyakujjira mu mutwe era nalabye abajengi bambayite ntya abalina abatumbaavu ababuyabuya omanyi omubuyabuya yasigala nga mubuyabuya omubuyabuya yakulaga ekyeru n'akugamba nti ekyo kiddugavu era n'ayagala naawe akufuula omubuyabuya okakase nti ekyo kiddugavu ye omubuyabuya yenna bwafaanagana naye olwaleero nze neebaza ssebo ndekakasa nti abantu balaba era tukakasa n'obumulumulu obukyalimu naddala mubakola pulogulaamu wano mubakola pulogulaamu ngenda kujjayo abantu nga babiri Saamukazibwe pulogulaamu ye kati ennaku zino yabadde agikola kuba Made in Seriko mulwadde taliiwo ng'akola mix ate abuuza n'ebibuuzo birungi era ye bw'aleeta owa Nuupu n'aleeta namwebazizza gye okuva lwe yatandika pulogulaamu eyo jjukubiriza ne bwe yagenze era ku paliyamenti yaffe era bw'abadde akola kaakati owookubiri yono eyaliko MP akola pulogulaamu Sozi Kaddu Mukase ebeerawo olw'omukaaga kuuma ensi yo wajje tulaga zimba ensi yo naye bw'atyo
abo babiri nja kuba nokolayo alhamdulillah ate era babuuza ebibuuzo ate babuuza ebibuuzo naye kati ng'oggyeko oli media abukala alhamdulillah kakati bw'ovaayo awo mu ekyo nti abo n'abalala mutereeze mubeere ng'abo bye bakola kati bw'ovaayo bwe tudda ku kino twakuba wano omulanga nti bajjajjaffe eyo Mengo yonna ffenna tuli bazzukulu muleme kuba ki kuboola ndowooza omutanda ne bamugamba nti abantu balaajana obubaka ekiriwo Mengo kiragidde ddala kyere nti Bobi Wine kiki n'ayita abasajja be kubanga bakatikkira abaawummule gwempaayo katikkiro nga yawummule Mengo n'agenda akola mu gavumenti no taliyo mumpe taliyo tekisoboka abakkakkanye nnyo ekitiibwa abadde katikkiro ow'ekitiibwa ate agende bangi babayitira ne bagaana oyo muliika bamuyisa emirundi egiwera ne bagaana naye tumwebaza twebaza Ssaabasajja Kabaka kubanze nkakasa bulungi ti abantu abo nga b'obalaba ye yabatuma kubanga bonna abaagenda kumpi abasinga bonna baakolako Mengo abakyala baaliko baminisita baaliko mu bitongole bya Kabaka bonna ne bagenda ne batwala obubaka bw'abeene bw'abatisse ne babumutwalira Mengo eri naawe ng'enkeera anaalagawa agenda okutandika campaign Mengo eri naawe era tuzze okutikka obubaka ne bakwata engabo ne bakola batya ne bagimukwasa eriko akabonero k'eggwanga kalwenja omusirusiru yeebuuza nagati kubanga abasiru era bwayogerera nagati lwaki tebaamuwa akabonero kaliko ngabo kabonero ka Mengo onanoonya ggwanga tagenda kuvuga sayagala bwa kabaka teyagala bwa katikkiro baali balina kumuwa kabonero akaliko bw'okuba n'omusajja oyo muliika nga yakuze eno n'akuga atambula bmuyayanira buyayanize n'omanya nti oli naye n'atuuka okusituka ajja mu makaago oyo muliika n'oyo bombi nga semwogerere baava Mengo nga tekuliiko kiki so twebaza ti omulanga gwaffe ddala nakakasa nti batuwulira bye twogera kwa wano we twali n'endaajala nekubira omulanga n'obumulumulu obusigadde tubeebaza bakatikkira abaawumula basenga abafu abaagenderako mwenna ttiimu nga bwe yagenda bannange tubeebaza okutwala obubaka obuli kyobulaba amaloboozi tebaagaleeta era teri bigambo teri gwejja kusinga n'aleeta katambi nga kali amaloboozi gajja lwaki baali beetisse obubaka bw'abeene bwe baali batutte nga bwakyama kakati oli wagambira waliwo gwe nawulidde agamba mbuulira kwabo Mengo baliki era oba oli mabega nnyo era ayogera waliwo omusajja oyo simanyi bamuyitaani simanyi oyo abeerako nnyo kugundi oyo Mengo baliki ali awo Mengo abo baliko Mengo baliki olowooza ogenda n'olaba sekandi ng'ali ku mukolo ng'olowooza Museveni abadde tagumanyiiko kizibu oba giri baati Bukenya kizibu ng'ali ku mukolo wabalabye wano be baabadde ku mwanjo ng'atongoza manifesto wa era bakyalina n'abakuumi si bwe guli be babadde ku mwanjo olaba ne Spencer Kazo naye namulabye nga gyali Emunyonyi namulabye nga naye ali ku mwanjo kitegeeza akyabawuliriramu ne be bamuyita balina akasimu ke bamukubira wano wabye tutambule tuti kyova olaba yabayise babadde ku mwanjo so n'abasajja bano bagenda ewa Bobi Wine leka kugamba nti baliko Mengo bamaanyi nnyo era twalabidde ddala bulungi nga Mengo egenze era n'aba oyo yeepankwako oyo oyo mulala so kakati mu campaign ndowooza nga tuggalawo mu campaign eno mubaddemu ebisoomooza bingi twalabye ab'ebyokwerinda nga bakutte emmundu bajjako akabaati ne tugamba ate kiki ekituuseewo Bobi Wine ebitundu bibiri teyalinnyeeyo omuli Jinja City ne Iganga teyatuuseeyo Namungi w'omuntu ye yabadde akulumuluka okuva mu buli nsonda n'amakubo ne gagaana ne bayita mu bibira ebbali naye nga bo omuntu waabwe bamwagala sofa mu bufunzo obw'ekitalo ow'ekitiibwa mukama wange kampeyini zino ez'ejjinja zatambudde zitya sofa mu bufunzo kampeyini z'ejjinja zatambudde bulungi naye nze nakyogera nti Iganga tebajja kumukkiriza ekyo nakyogera nga tebajja kumukkiriza kubanga omubuyabuya asigalira mu buyabuya naye ng'ate kyakwerimba gw'olowooza bona omugaana okugenda Iganga abantu be Iganga gye yatadde n'ekitebe era nze kwe nazine nga tebajja mukkiriza ku kyekyaliwo ku kitebe
ekitaalangwa ekitaakola ki walaba abantu abaali ku kitebe ekyago obugitolayo kukiggula ekitebe wonna ne wajjula ne wabimba bati n'ebweru wonna kati bamanya nti olaba kyali wano golowooza bw'onoomugaana okugenda eyiganga obuwagizi n'obujjayo abantu bano emitima n'ogijjamu kati mugikyuse kati muwagire mafaabi oba munyagwa ye gwe mwakkiriza okugendayo byakwerimba kampeyini zatambudde bulungi ewamu okutandikira ddala lwe zatandika alhamdulillah ennaku ndowooza zatandika yatandika ku Mande yatandika Mande lwakubiri lwakusatu ndowooza ne zigonjibwamu lwakuna naye nga mu bimu kye tuvumirira era kye tusaba Bobi Wine muleme kumuyisa mu bikubo ebyo eby'ettaka mumuleke ayite maini atuuke mu bantu agenda atuuse message ze ekibayiseeyo ekimuyisiseeyo atuuke mu bantu nga beetamiddwa kyemukozesa ekyo nga bakooye kyemuva mulanga mumukozesa ekyo kujjako nze nakyogedde nga ntandika nti mutuwe ensonga ti abantu abo bangi boonoona kolansi omuyitako oba emmotoka z'ayina za bijegere zirina kye zikola kolansi zisobola eri ku bya ttaka niyo omulanga tugubakubira nga tubeegayirira mumuleke atuuke mangu kubanga kampeyini zibaako obudde zikoma essaawa 10 kati waliwo kampeyini eyasembayo yali oba luddawe luuka wa we yatuuka essaawa 11 ekyamazima nga n'abantu olwokubadde omukwano bagwina n'okwagala yali bate tabasangawo kibatwalawo ate ekyo kyongera kwonoona eri abantu kyongera kwonoona ebyantu nze ekigambo kyange kyensi nga tumaliriza mugoba ku bantu butawagira Bobi Wine naye ate ab'ebyokwerinda kyekyo kye nabagamba kye nakugamba ti ab'ebyokwerinda bakola kusoomooza eri ffe mutukoze bubi kyova olaba olwaliwo bayambako ku Bobi Wine omukolera akalulu okukamusabira wadde tebayatuza na munywa naye bakasaba mu bikolwa ebyo bye bakola byongera abantu ne babanabi ate kati kasaba nejja mu Buganda ne babikola bigenda kwongera abantu ate kumuwagira kigenda beera kirala eruwero tagenda lwakunasirwe nawulidde eruwero President Museveni bwe yabadde agenda amakubo gonna gakola buli kimu kyonna katulinda lwanaagendayo tulabe baddiso baaladisi tubakubira omulanga nga bwe mwakola ng'oli agenda bwe muba mukikola naye bwe munaakikola ffe tetufaayo golooza gy'abadde ayita mu byalo abadde tasanga y'abantu n'ekirala obadde tobalaba kino tukisaba gy'ayitidde wadde waliwo ebirumira ab'ebyokwerinda bye babadde batandise naye tetulabye tiyagaasi tetulabye masasi bwe mujja mu Buganda temukwata abaana baffe temusiba abaana baffe bitiyagaasi era temubikuba kuba ebyo byonna byonna ebyekisiru babikola wano we babikola kituufu ajja wano mu Buganda mutuyambe kampeyini muzikwatenga kuba mukkirize eri bamwagadde nnyo ne wano bajja teekamu akaziyanja kuba wano weewaka balina okulwana okulaba nga basinga bali ekyo wano weewaka baagala nabo okukola statement musuubire enkuyanja y'abantu temukwata abaana b'abantu kampeyini muzireke zitambule era sebo ng'osimbyewo nze omulanga ngukubira Aruna Kasolo kubanga ye chairman wa kokasi mu movement mu Buganda Aruna Kasolo bulaza guno omulanga ngukubira bwoba okalabye tuuza mangu nnyo ab'ebyokwerinda mangu nnyo kubanga kaweefube gwe mubadde naye kulwanyisa movement kudda mu Buganda katwagala tulabe nga abantu temubakase temubawaliriza temubasibyemu migwa tulabe amakungula gammwe nga temutaddeewo mbeera naye ab'ebyokwerinda be banaateekawo embeera nga Bobi Wine aze mu Buganda okusaba akalulu byonna bye mutambulidde emyezi 3 mugenda kwoza muteeke mu ttaka ekyo nkikuba Aruna Kasolo gwe nkikubiriza tuula mangu n'ababyokwerinda obuyinza obuyira obukubira muhoozi essimu omugeye nkwegayiridde wadde n'eri bamutangidde wano mumuleke mukakase nti kakuyege waffe gwe tukoze movement okozesa Buganda akoze waleme kubeerawo kyekwasa kubanga era bekinaamaliriza nga bamaze okubasinga era bajja kwekwasa ekyo tubadde tuzimba ng'ate abazimbulwa bazimba bamenya so nze kyenkusaba Kasolo ekyo kibeere kyammwe kubanga kkiriza gaana kati buli mukutu gwonna gw'obikkula batandika kukunga kuva Busega yes
Busega olina amenya byalo ku byalo mpaka Mityana bayita bantu golooza kigenda kuba kiti ate nga mpoze emikutu mugijjeeko nebe munaagirekako nga be mukipanga kiteeka okusukkawo Mityana agenda kuuma ate akoze bulungi n'asookera Mityana so abadde batulaba tumaliriza yes tugenda kubeera nga tumaliriza bane emwe sokosibule abadde batulaba kuba asigadde emboze emwe yo yegenda okuggalawo si yaffe abadde batulaba n'abadde batuwuliriza mwenna bwe tutyo bwe tusobodde ffe okubitemaatema nga bwe tulaba si ffe bagezi ekyo kibagamba gutwala ebyo ffe bitwogedde nga bwe tulaba bw'olaba nga kyetwogedde si kituufu essimu baziteekako kuteziriiko abakulu mu mukubira essimu kweziri bulungi nnyo essimu owabule tuwano mwawubiddwa wano mwaliyogedde bwe mutu okubawula kwa mufe tukwagala nnyo tetulinga baseggona abatakkiriza kubawabula tujja kuba basanyufu nnyo nga mutuwabudde bannange ab'empijji mbakubiriza nti Kasibante Aisa Kasibante Kaloddo aliziggala gyali akoze ebintu bingi drone nabagamba yazigula mu paka mwezire ekipande ku ekirigwe bobo girinya linyanga ogifiringa drone eno ninye ya mubaka wanga agenda okubeera ombaka wange 226 girinye amasomero abaana abayambye byonna bikoze so n'olwekyo bakubira omulanga mumulinde onaku tujja dubalangirira kuba tugenda tulinda okuwewandiisa tujja tukolera okyo kulokinga nga okuwandiisibwa kuwedde ye mubaka wa mwaddako mubakyala mu Mpigi district. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balizigala mwenna mbaagaliza weekend ennungi. Kale nga tuggalawo amawulire getulina oba getufuna mu kaseera kano twandigambye nti si malungi naye ndowooza nti mawulire malungi. Omuvubuka gwe bayita Komanda Mudogo owa Fangoni Forest akwatiddwa ku musango gw'okutta omuntu. Komanda Mudogo yani munzikirize tusooke tusharinge ekifaananyi kino tukireeta awo akwatiddwa musango gwa kutta muntu. Mwagani ogenda tuwa ku kifaananyi ndi mukubeera nga nkikuwaawo omuvubuka ono akwatiddwa olunaku olwaleero katusooke tukifune then tujje. Byonna ebibaddewo emabegakaawo Alien Skin abuze n'ebiringa ebyo yeetutte ku poliisi abadde wa General Damulira naye omuvubuka Komanda Mudogo getufuna kati galaga nti akwatiddwa ab'ebyokwerinda ku nsonga za kutta muntu. Tetujja biddamu nnyo mu bimanyi emboozi eyo twagikolako ko wano nkakasa nga temunnaba kubeera nga mugyerabira. So katusooke tufune ekifaananyi ky'omulenzi oyo ate tuveewo tweyongereyo. Okay. Yoyo omwami yoyo omulenzi Komanda Mudogo mubeera n'abantu ne bakola ebyekisiru bwe bamala okukola ebyekisiru gw'olugenderamu kati mukadde kano simanyi mukama we yebo yagenda kulisi bamwemira bamuta yasooka wa General Damulira n'atowawoda ku poliisi yatuukayo butuusi kweripootinga naddeeka kakati mukama wo ye bali muvunaana lulala naye gwe bakutte okitegeera. So twebeereremu bannange tumanye nti ebintu bingi munzikirize tugenda kubeera nga tusembyayo oba olyawo akatambi k'omwami ono Munnakatemba muzannyi wa sineema ate omu ku abo abaakabi mu ggwanga sigamba nti be bano abazannyi ezitafuluma omwami ono yavuddeyo n'awa obubaka buno bwe tutasobola buusa maaso katubugazeewo obeere bulungi mweraba. May God uphold thee.
My fellow Ugandans, we gather today not in fear but in faith, not in silence but in courage, for the time has come to remind ourselves, our leaders and the world, that the people belong to God, not to corrupt tyrants. As a Christian, I'll partake from the Bible. The Bible declares, woe to those who decree unrighteous decrees. That's Isaiah 10:1. When rulers pass wicked laws, when they rob the poor and trample justice, they stand condemned, not by us, but by God himself. No throne, no office, no title can excuse corruption and oppression. Therefore, we are not a people called to bow down to tyranny. We are called, like the apostles, to declare, we ought to obey God rather than men. Remember that in Acts 5:29? Government is ordained to serve as God's minister for good. But when they become a weapon of oppression, it has betrayed its purpose. Loyalty to truth is higher than loyalty to unjust rulers. Remember that. For example, remember Moses, who confronted the Pharaoh with the cry, "Let my people go," in Exodus 5:1? Remember Daniel, who defied the decrees of kings to remain faithful? Do you remember the midwives of Egypt who stood against the murder of innocent children and were blessed by God in Exodus 1:17? These were not passive believers. They were active resistors of injustice. Now, Proverbs tells us, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan. That is Proverbs 29:2. My fellow countrymen and friends, we are groaning. The weight of corruption, injustice, and arrogance presses down upon us. But that groan is not the sound of defeat. It is the roar of a people about to rise. The fight is not violent. It is not lawless. It is the fight of courage, truth, unity. The apostles remind us, stand fast in the liberty by which Christ has made us free, in Galatians 5:1. Freedom is not the gift of governments. No, it is the mandate of God. To surrender without resistance is to dishonor the blood of the martyrs, the sweat of our forefathers, and the very cross of Christ, which broke the chains of bondage once and for all. We cannot be bound by tyranny. We must therefore rise and speak when they demand our silence. Rise to vote when they diminish our voice. Rise to hold leaders accountable when they betray their authority. Rise not in hatred, but in holy determination. For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. That's what Paul declares in 2 Corinthians 3:17. So, I say to you, my fellow countrymen, stand strong, fear no tyrant. Break the yokes of oppression. Let us declare with one voice that this nation was not created for a few who lust after power, but for all who walk humbly under the sovereignty of God. That's why it is said, for God and my country, as our motto. The time for silence has ended. The time for action is now. And with God as our defender, no tyrant shall prevail. I therefore say, this is a protest vote. Come out in large numbers. Cast your vote. Defend your vote. A new Uganda is possible. Let us embrace it. One man at a time. One woman at a time. United we stand. And we can redeem Uganda. Bring it back to God. As our motto says, for God and my country.